Kale kakati kadde amagola boyo mu katambi ayitibwa Nalukwago Martha. Nalukwago Martha wenjogerera essaawa zino zembuyaga ezikunta yempewo ekaza engoye takyaliwo. Mwana muwala oyo yafudde byazze bitya yakedde ku makya n'agenda ku mulimu akole era emirimu gy'atambudde bulungi yagikoze ng'obulijjo bw'atera okugikola. Bwe yamaliriza okukola emirimu gye n'akomawo ewaka ne banne kuba alina mikwano gye baakola nabo. Bwe yakomyewo ewaka we basula ku accommodation we basula ekiro ziba ziwera ssaawa 6 bagenze okulaba embeera yeetabuka ng'etandika okweraliikiriza mikwano gye baakola nabo era baasula nabo. Yatandikidde mu kusesema n'asesema okutakoma. Tekyakomye okwo n'atandika n'okuddukana. Bagenze okulaba mu kuddukana kuno embeera yeeyongera kuba mbi. Ssaawa zabadde ziwera 11 ez'okumakya nga bakubira ambulance ejje etwale Martha mu ddwaliro. Era ambulance mpawo kaaga yatuuse mu kifo Martha we yabadde ali nga bafunye we bamukyusa agira awulirako obulungi. Owa ambulance kye yasoose okukola kwe kukebera Nalukwago Martha alabe embeera mwali amanye na buzibu ki obumusumbuwa. Yagenze okumwekebejja n'okumukebera ng'agamba nti ono sukaali we alinnye ali waggulu. N'agumya mikwano gye n'abagamba temutya ajja kuba bulungi. Katumutwale mu ddwaliro abasawo bongere okukola omulimu gwabwe okusobola okuba nti ate bamujjanjaba asobole okuba nti ate awona. Martha bamututte mu ddwaliro wabula ebyembi Katonda teyasobodde kuba nti ate amutaasa. Abadde mu ddwaliro ennaku eziwerako wabula yafudde ku Lwokuna olwa wiiki ewedde. Naye amawulire g'okufa kwe gaasaasaanye lunaku lwaggulo. Kati abafamire ya Nalukwago Martha bwe muba temumanyi nti omwana wammwe yafudde mukimanye wano eno nti omwana wammwe yafudde era ssaawa zino mukole ku by'okuzza omulambo gwe musobole okuba nti ate mumuziikako. Njagala nsooke nkutuuseeko mukwano gwa Nalukwago Martha nfanfeewe eyamubaddeko mu mbeera mpaka kussa mukagwe ogw'enkomerero. Vidiyo gimpereka like etambule tuke kupaka ku bafamire ya Nalukwago Martha vidiyo yiyo. Hello, MC Carol. Hope you're okay, Munai. Trafiri twa Islamu nafe. Amwita Nalukwago Martha. Tuangalile ino Dera Dubai. It was last Thursday. She slept very well, but late in the night, natandika okusesema n'okuddukana from 1 a.m. Then azuka at 5. At 5 nga bamulayinze down. Awo babadde bayita awo nga bayise ambulance. Ambulance namukebera n'atugamba mbu her blood sugars are high but she's okay. Naye nga tugamba she's okay nga yenna awona aleekaana maybe yali awulira obulumi bungi. Timunaye nga bamutwala, she went alone to hospital with those people. Tewali yamugenderako. Kati nga they come back later baagala documents z'omuwala nga batwala Kaigo yali abeera naye. Kola statement with the person who cleaned her because ambulance guy told us to first clean her before he takes her. Kati ng'omuwala bamutwala akola statement ku police. We did not suspect that over she died. Naye, so the girl comes back. Remember, it was last Thursday. Naye, kabakomawo here. Bacheckinga bintu byabwe. I was at work at that time. Ekyo bakinyumiza. Naye, nga ebimwogerako bibula. Nga bamubuuza biriwa. Tabiraba. Natugamba mbu naye tabiraba, he has searched everywhere. So it was yesterday that he got the passport. Nakitwala ku police kumuwa the report. Ngenda kukusindikira. So please help me announce her death so that everyone knows, her family knows.
but the friends maybe do not know. May her soul rest in peace. Ngenda kuwa n'ennamba gye basobola okucontactinga, then they help the body to go back home. Report ey'abasawo eyafulumye ku nfa ya Martha Bridget nga bw'abadde yeeyita ku TikTok eraga nti Martha teyabaddemu na mbeera nti obulamu yabadde mulwadde nnyo, wabula sukaali we ye yalinnya waggulu kye bayita sugars, n'abanga abaamuliraana bakitegeera late nti yeetaaga okufuna obujjanjabi. Martha ono yafa olwokuna oluwedde. Yali abeera ku Alfadani awo, yakomawo ku mulimu nga bulijjo, naye obudde buba busaasaana awo n'abanga yafuna okutondowalirwa mu bulamu bwe. Abaamuli okumpi ne bayita ambulance eyatuuka, wadde nga bali bakamuteeka mu ambulance obulamu ne bugenda. Naye lipooti eno lwaki eruddewo okubanga efuluma nejja? Details za Martha abasajja bali tebazikola ki, tebazifuna. Bakomawo ne bakebera Martha bye yali alidde, ne bakomawo ne bakebera buli kimu, naye okumaliriza okukola postmortem na buli kimu kyonna ne bakizuula nti Martha obuzibu bwava ku sukaali we eyalinnya waggulu ate nga kiri kikeerezi. So kitalonye eri famire ya Martha ne bankuba kyeyo bonna okuba nti obulamu bugenda mu mbeera yonna nga tobusuubira, kuba omuntu eyakera n'agenda n'akola kitegeeza obulamu bwali bukyali bulamu ddala era ng'awulira nti talina bulwadde bwonna. So buno buvunaanyizibwa bwa gwe nange okumanya obulamu bwo. Gweoyinza okubeera ng'omanyi nti n'otambula, okola, olya, weeyagala, naye ng'ate waliwo ekiyinza okukulemesa obulamu obw'ensi. So katusabe Omukama Katonda omwoyo gwa Martha aguwummuze mirembe, ne famire ya Martha kuba right now omulambo gukyali mu Dubai. Tusaba mube nga mukwatagana naddala ne kampani gye yali akolera, musobole okuba nti n'omuntu wammwe addizibwa e Uganda. So abamanyi Martha, abamanyi famire ye, abamanyi abantu bonna bali connected ku Martha, bambi musobola okubawa information nti kituufu Martha yafa olunaku lwe bamuteeka mu ambulance nga bamutwala afuna obujjanjabi, oluvannyuma lw'okuba nti yali afunyeemu obuzibu n'obulamu bwe teyasimattuka mu ambulance, immediately mwe yafiira. Era bode ye ekyali Dubai, basobole okuba nti nno bamunoonyaako bazzeeyo bode ye e Uganda. Sula events. So byebyo kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Nalukwago Martha. Kirungi nti omwana ono abadde akola mu mikono mirungi, tabadde mutolosi, tabadde kadama nti wa mu kiyumba, abadde akola emirimu gye nga bw'ateekeddwa okugikola, era ndowooza katusubire nti munnange famire ye n'afuna omulambo gw'omwana waabwe. Babanga munnange basobodde okuba nti bakola buli kimu ekyetaagisa okukomyawo omulambo gwa Nalukwago Martha. Mwana muwala abadde mulungi nnyo, abadde mulamu. Okufa kuno kuzibu bannange. Nze mulimu ebintu sijja kubalimba, ebintu ebimu bye tukola n'olabira ddala nga okufa kwangu, okufa nga kwangu. N'olaba omuntu abadde omulamu n'akera ku makya n'agenda okukola n'akwasaganya emirimu gye nga bw'alina okugikwasaganya, kyokka obudde buba buziba n'afunamu complications ng'omuntu, ate ne bakugamba nti omuntu bw'ati ne bw'ati gw'obadde naye nga mulimu okukola ne bagamba mbu ate yafudde. Ekintu ekyo kiruma era kimaliramu ddala amaanyi, sijja kubalimba. Kiruma era kimaliramu ddala amaanyi. Naye munaye Katonda yasinga okumanya, Katonda yasinga okumanya gye tuva ate gye tulaga. So family ya Nalukwago Martha, wemba nga video eno mugirabye, nkimanyi muyinza okuba nga temunnaba kumanya mawulire gano oba nga mwategedde. Kati mulina okukimanya nti omwana wammwe mufu era mugenzi. Omulambo gwe gulindiridde mmwe kutandika kukola ku preparations ez'okuba nti ate bamujja gy'afiiridde e Dubai okumukumyawo wanene e Uganda aziikibwe. Ono afiiridde Deira mu ggwanga lya UAE Dubai. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ffenna mwenna bakadaama abali eyo banange mwongere okwesabira, buli omu yongere okwesabira. Okufa tekuva wala. Newabanga si Mwalabu yakusse, ekintu kyakiyinza okutta. Abantu ababi gye bali tukimanyi nti abantu ababi basobola okukola buli kimu,
omuntu atakwagala kyasooka okukola kwe kutwala obulamu bwo oba okutwala ekintu ekyo ky'oyagala. Ne kati nga mmwe abakola abeekolerera munange oli asinga kwagala kuba nti ssente z'okola z'otobera tozinyumirwamu ozireka. Naye nga mawulire si malungi, mawulire mabi nnyo nnyini ddala. Naye kansube nti obubaka buno famire ejja kubulaba, twongera okubagumya n'okubasaasira abafamire ya Martha nti Omukama Katonda abagumye era abasaasire. N'omwoyo gw'omugenzi Katonda yongere okuba nti ate amusonyiwa ebyamusobako. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mbagala nnyo okuba nti ate mwekumira ku #1 news center. Wano wokka wojja amawulire agatali edited, agatali ga kuwaayiriza, agatali ga kukonjera, agatali ga bulimba, agatali kugama, ogasanga wano wokka wokka. So mwebale kuba nti ate mwekumira ku mukutu, mubeere bulungi, mweraba.